Kawanda Kasimu Nalukewa Nalukwagasa Nabukenya Sumaiya Namatovu Mariamu Kadike Sulaimani Asaba Hereni Atonjere Rufi Sechitole Kodirisa Nakawara Shakira Seruka Stefano Nasarhini Kamia Williamu Naraja Caroline Magumba Filipu Kasule Roma Sewato Jime Nakato Kerea Chimbukwe Babili Sipefioza Chimbukwe Matovu Saka Chisaje Mary Nachibira Mawanda John Bosiko
Amanya Akure Davis.
kano akaruru kawano kawaswa nari muntu mwana mukole muta kabalete bayaye kabalete motoka mmeka wefe kuba musayi rero wefe ngakwa waswa munange basonga kisingala yi Mukulonda atenga bali babatutte
n'abavudde awalala nga balonze ne batwegattamu. N'olwekyo nga tewali kunyigiriza muntu mu mutima omulungi mu mirembe mbasaba ffenna tusooke tufune. Ffenna tusooke tufune mu mutima omulungi. Wanjugali wangu. Nakyesanja tulina abeesimbyewo bali bana naye ekiriwo essaawa eya leero nti abantu bazze mu bungi okulonda naye obuzibu obukyaliwo nti regisita basomya amannya mangi naye ng'ate abantu be bawandiika ate si be basoma. Regisita ziri 5 obutabo buli 5 naye basoma abantu almost nga 15 kw'ataano nga bafunye omuntu omu. Naye kitegeeza nti essaawa zino poliisi bwazze nekwegattako neyongera okukuuma abantu nga bakakkamu era kati kye tuzzaako tuyinza bakama waffe ba electoral commission kubanga ate bakiddamu buto. Olwasoose kibadde kiganye era nga bagenze poliisi n'ebazza. Kati mu kubazza abantu babawadde layini kwe batalina kuyita. N'essaawa ya kakati tusuubira nti kati okulonda kujja kugenda mu maaso bulungi. Okay, kali ki ekisibye? Essaawa zino aba electoral commission batugamba bali mukubira bakama baabwe babagamba abantu basimba mugongo nga tebasomye mannya oba bagendere ku mateeka ga register kubanga abatuuze ku kitundu bagambye register egenda kukola ki egenda kubalwisa bajja kuba no 12 ng'okutwaliza awamu nti batandise essaawa emu okusoma zigenza okutuuka saa 6 tebanabamala naye essaawa zino ate poliisi wekomyewo bagala ate kubiddamu ikiminizi bajja mala ssaawa 2 ez'ekiro kati okutya kw'abantu okulwawo nnyo kati basalawo balina ekiteeso kya kusimba mu mugongo layini. As long as enendaga muntu okkirizibwa okulonda.
kigamba tuli wano kusanyulya waswa amaze okulya Nalongo bamuwa sente ez'okugula enkoko yagulamu mbizi tukoya abakadde embizi nga ndwadde embizi zali ndwadde embizi ne zifa sente za muzeeyi yazigulamu mbizi nga tatugambye atuwe sente kola ki weva mu kamera nawe azunga tegeera Nalongo bamuwa sente ez'okugula embizi ez'okuwonda Nalongo yalese wano obukuyo Nalongo Kizito alezi abatwala obugunju ayogera abasika yateeka wano embeera ffe twakoowa embeera twagala waswa omuvubuka omuto tegeera abantu twekyaye twagala kulonda waswa kanga odde waswa yali teta tukoye abakadde nayo nga tumukoye yabbe sente z'enkoko bamuwa sente z'enkoko yabigulamu mbizi twagala waswa yekka yekka yatuwa enkoko tezikula zirya pireti tezagala menshi fulani tulina sente za mmere ya nkoko.
Ssentebe yokka nga muzeeri wabweru tubayita amanya ga muddemuka Ssentebe amuliwa bawade Ssentebe bamuliwa tudamu tubayita amanya mukole ki Mic check 1 2. Yes.
Nabali bademo layini zaabwe balangirire Wasswa mbwalidde akalulu Wasswa alina layini nnya bate bana banatuuka ko wadde mu afu yaabwe ate bagenda babane layini ezimu baganyo zibala babazakeza Wasswa layini bbiri ngate wasigaddeyo layini bbiri balangirire Wasswa akoze eki alidde tumuwadde akalulu Wasswa n'omutima ogu ate tebateekawo embeera nabwe bateekawo embeera naffe tuyateekawo embeera ate bino tutubijjamu ebyobufuzi tulowooza tumaze okusinga abali mu register. Era akalulu, we are going to decide when to come back to them to kalonde. Saawa zino tukusobola gamba nti ono awangudde oba tewangudde lwa nsonga emu muli bangi nnyo okusinga abali mu register. Tweyanzege tugenda kuddamu tuteekewo olunaku election wenaabeerawo kuba saawa zino tetusobola gamba nti kandidate ono nafunye zino n'ono afunye zino. Thank you. Sebo embeera eno nga bweri sikiriziganya nayo ensobi yatandikiddewo mu ntandikwa n'okusinziira ku ssaawa ze tulimu nga Electoral Commission yagamba tulina okuba nga ssaawa 5 akalulu kawedde kati bwe tuba nga tuli mu budde buno
kitegeeza nti obuvuyo buteekwa kubaawo. Already komisioni yakoze ensobi olw'okuba nga twasukise mu ssaawa ezirina okulondebwa. Kati ffe tetumanyi, ffe bennyini bakandideeti abeesimbyewo tetumanyi mazima ga ligesita era abaziwandiika era be bazitubuulira nti ate abantu basusse ng'ate be baziwandiika. N'olwekyo sebukamaanirazi mwamikawesi simanyi kulonderamu eno era sisemba nakino kiroose. Ku mbeera eno ki ekiriwo kirabise nti abantu abali mu ligesita bangi okusinga abalonze. N'olwekyo bagambye nti ngira mbeerako paka nga bamaze okutereeza ebitabo. Nsigadde ndi Saka Joyce, banange mbagala nnyo ab'e Nakyesanja, mwebale kusala mazima. Akalulu konna kalidde dda, bakoze buli kakodyo konna, bakoze okulemesa kwonna, naye akalulu ko kandi mutaanu. Akalulu nkamaze tebalina kye beekwasa. Nabakubye dda akalulu bakkirize. Basombye abantu okuva e Matugga, basombye abantu okuva e Mabanda, basombye abantu okuva e Jjokolera, basombye buli bamu. Bakandideti basatu obwedda basomba busombi ku Lwannaalongo, naye Mukama ono ali waggulu takubirayo. Mukama onfudde w'amaanyi yeeyo mukulu. Akalulu ko nkalidde mu bwenkanya awatali nagundi yonna. Nze ndaba ebigenda mu maaso sibitegera kubanga register bazisomye ne bazivaako. Okuva ku register ate ne bagenda mu maaso n'otugamba tusimbe. Ffenna kye tukkanyizaako tuga tusimbe. Naye oba tusa okubala layini ez'abakandidate babalako emwemu. Kitegeeza tewali bwenkanya, ekigendera ky'okubala abantu bonna tekiriwo. Kati n'olw'ensonga eyo twagala komishoni eveeyo erambuule otya ensonga eyo bweyinza okukolebwako. Kuba kati ekyo tewaba amazima na bwenkanya. Esooka bakalwisizaawo okutuuka mu budde obutali butuufu. Kakati ebigenda maaso ebyalo byonna bitandise okulumuluka bijja wano. Kitegeeza tewajja kuba bwenkanya. Nze kyendowooza tewagenda kuba bwenkanya wano. Gena nabo. Baba bakakamu baveeko. Now started throwing stones. Katiba. Hey. Just around here.
bagazizaamu tubanja bwenkanya tetulonzi wano ab'ekawanda kalundu bakayiise nze musiraamu ekawanda mu kikati ngini w'amasanyalaze